Omulabi wa program Osobola nkwaniriza nnyo mukwano gwange. Leero njagala weeteekeko mu kifaananyi eky'ensi gy'obeeramu nga erimu ekizikiza. Naye ng'embeera y'ekizikiza eyo olina ogibeereramu, ogitambuliramu, ogimanyiira n'okufuba okulaba nti mu nsi eyo gy'olimu mw'ojja ekyokulya, mw'osomeseza abaana, mw'otambuliza obulamu bwo obwa bulijjo. Ng'ekitangaala tokisuubirayo, olowooza embeera eyo yandibadde etya? Olwaleero nkuleetedde Benon Christopher nga ono mwami aliko obukosefu ku maaso. Naye ate mwattu bwakutandika okunyumiza olugendo lwe, toyagala kubeera nga olekerawo okuluwuliriza. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange, katutandike butereevu emboozi yo n'omwami otegeere nti wamma ddala Katonda abeera n'ensonga lwaki aba yakutonda bw'atyo. Mu kitundu ekimanyikiddwa nga Manyangwa ekisangibwa kilomita 2 okuva e Gayaza gye twasanze omwami Benon ow'emyaka 61. Ono muzibe ate era nga mu mboozi ye naffe atuviiridde ku ntono ku ki ekyamuviirako okuziba amaaso ku myaka gye 7. Nazaalibwa nga siri muzibe. Nazaalibwa nga ndaba bulungi ne ntandika essomero 66. 1966 naye mwaka nga gunaatera okuggwako n'endwala kirwadde kye bayita Olukusense, ndowooza mu Luganda kye bayita Olukusense, mu Luzungu ye measles. Twalwala nga tuli bangi, abaana bangi ne bafa mu mwaka ogwo. Naye nze nenkola ki nempona kubanga bazadde bange bantwala mu ddwaliro, basooka butantwalayo. Abantu b'oku kyalo nga bagamba nti omwana bw'omutwala mu ddwaliro ly'ekizungu ne bamukuba empiso z'ekizungu agenda kufa, kubanga abaana bangi babatwalanga mu ddwaliro nga bali bubi nnyo, nga bakomawo nga bafudde. Taata wange ye n'asalamu nti bw'abanga ali wakufiira mu ddwaliro afiiremu, kubanga na wano bwe tunamuleka wano ndaba agenda kufa. So bwe nagenda mu ddwaliro at least ne sifa, naye amaaso tegaawona. Ne tutambula mu madwaliro amanene ne Mulago ne tujjayo, kubanga waffe gye banzaala ye Kisoro. Ne bantwala ne Mulago ne biyitamu ebiseera ne bituuka olumu ne ngenda mu madwaliro g'e Nairobi ne bitaba bulungi nnyo. Awo disability, obulema obuzibe bwatandikira awo. Oluvannyuma lw'ozuulibwa n'abasawo nti Benon taliddamu kulaba, obulamu bwe ne bazadde bwe tebwasigala kye kimu. Era wano enteekateeka yakolebwa abasawo okumutwala mu kitongole oba kiyite essomero ly'abamuzibe asobole okuyambibwako mu kutambuza obulamu bwe, yadde ng'enteekateeka eno bazadde be bagamba tebaagimanyaako. Embeera yali mbi nnyo, naddala ku ludda lw'abazadde bange. Si ku lwange nnyo kubanga nali mwana muto. Of course nawulira bubi nnyo nga sikyasobola kuzannya, nga sikyasobola kukuba kapiira n'okudduka emisinde n'okuddayo ku ssomero, nga obulumi bwali bubi nnyo. Naye nga bazadde bange amaziga ne bakaaba ne bakola ki, nga tebyali birungi. Naye ekyanyambako kwali nti bwe nali Mulago wano mu ddwaliro, abasawo nga bategedde nti sijja kuddamu okulaba, ne banzibayo nga tebabulidde bazadde bange. Ne bantwala ku ssomero ly'abamuzibe eryali baliyita kati Salama School for the Blind. That time teyali Salama School for the Blind, yali rehabilitation center y'abamuzibe abakulu ab'emyaka nga 3 oba emyaka gyaffe gino, be babeerangayo kuyiga ebyemikono. Naye bantwalayo ne bampumuzeeyo kumala omwezi nga mulamba. Abazadde bange ne banoonya ne bajja mu ddwaliro ne basanga siriimu. Taata n'agezako kubuuza ab'omu ddwaliro naye nga tewali amugamba oba yagenze wa, bamututewa.
kati bwe yakola kye yali asobola, yali si muntu muyivu, so n'atamanya ekiddako mpaka bwe yasalawo n'agamba nti ono kirabika yafudde, ne bamuziika eyo mulimbo, kati njira nkomawo ngenda eka ekisolo. N'agenda naye of course nekinkola bubi ng'omwana, kubanga nali abazadde bange nali gye bantutte nga simanyiyo, n'akaziba amaaso, olulimi sirumanyi, nenkaaba kumala omwezi mulamba, naye nemala nentandika okuyiga, ne batandika kunjigiriza okutambula nzekka, okwekolera ebintu, okunaaba, kwoza ngoye ebiki, nga abalema bye batandikirako babiyita activities of daily living. Eyo ya activity esooka mu rehabilitation omuntu ngo yakaziba amaaso. Nembigirawo naye nga mpulira bubi, ekyo kye kyasinga okunkola obubi, kubeera nga sirina abazadde bange, nga gyendi simanyi oba ndiddayo ntya. Ekyo kyasinga okunuma nga okusinga obuzibe mu kiseera ekyo. Ne bamala ne bantwala mu Madera School for the Blind. Ndowooza essomero mwali muliwuliddeko eryo liri Soroti, lyali ssomero ly'abamuzibe lyaliwo lyokka lya primary. Bantwalayo nemalayo omwaka mulamba, ne ntandika kuyiga ebya Braille, ne nziramu okusoma akatabo, ne nsanyuka, ne mbeera obulungi, ne njiga byonna muzibe byalina okuyiga okwebeesa, okubeera nga functioninga. Naye ate ekyaddako omwaka ogumu bwe gwaggwawo, bwe bantwale, bwe twagenda mu holiday ne tugenda eka, kaakati nikitandika bupya ekyokubeera nti oli muzibe, basanyuka nti omwana waabwe akomyewo. Naye okumanya okumanya nti still omwana waabwe akomyewo, kirungi akomyewo naye nga muzibe, tekyali kyangu nnyo, kubanga baddamu kukaaba mu maziga, okuddamu okulabirira omuntu nga talaba, nekibeera nga okuyiga ne kutandikira awo. Of course abaana, there was a bit of that stigma, nga buli omu akutuunulira ojja ne muzeeyi akubuuza bintu bingi, naye nga tolina kyakola, nga you just have to oluusi oddamu and you ignore. But for us, me and Muzeeyi, we had a very good relationship. Benon agamba nti tewali kyasinga kumuluma nga okugibwa mu ssomero gye yali atandise okusomera. Dark moment omanyi bwe nagenda mu kyalo, abazadde bange ne basalamu nti sikyaddayo ku ssomero, kubanga tebalowooza nti omwana yakola ki, omwana omuzibe ayinza kugenda mu ssomero n'abeerawo omugaso okusinga bwali. Ne balowooza nti ffe bazadde b'omwana tewali muntu ayinza kutulabirira omwana kusinga ffe. Bo tebakkiriza nti omuntu ayinza kusoma, anti gyali mu myaka gy'enkaaga. Anti ano manyi nava mu P1 bwe nagende Madera ne banziza mu P1. So nze nali njagala kuddayo ku ssomero, kubanga kusoma kwali kunyuma, nali nabanange bamuzibe nga life nga nze ku lwange ng'eninomo. Naye ku lwabo ne basalamu beera wano waka, tujja kukulabirira, tewali ajja kusobola kukulabirira kusinga ffe. Awo ne kinuma nnyo. Of course nali mwana muto nga sirina kusalawo kunene. Nembeera eka kumala emyaka 7. Naye ate the dark moment nga mu buto omwo, bwe namala emyaka 14 nga n'emyaka 14, ab'oku kyalo bwe twazanyanga nabo, bakazi bange baki bamu bagenze ku ssomero, abalala batandise kugenda kukola emirimu leba,
nembara nga sikyali baana benzanya nabo nga sikyali na kampani nentandika kumanya anti 13-14 omwana batandise okukula kulowooza ku future. In fact, in our time, mu myaka gyaffe abaana bamu ku myaka 14 bali batandise n'okuwasa. Kati kyanumira awo ngenda kubeerawo ntya. Awo we natandika kubirowooza, edda nali sibirowoozako nnyo. Abalala bagenda mu nnimiro, ndaba nze sigenda mu nnimiro. Abalala bagenzeyo mu tawuni kwetika ebintu, nze nga sibikola. Abalala batandise kufuna sente, nze nga sibikola. Awo nempulira okuluma nnyo nentandika kulowooza, nentandika kubeera nga kufuna ebirowoozo obusoro tukiyita mu Luganda. Nentandika okunakuwala, nentandika kutegeera nti ndi mulema kati. Wabula ebyokuyiga tebiggwaayo. Obadde okimanyi nti okulwala measles kiyinza okuviirako n'okuziba amaaso. Ngenda kubeera nga nkubuuza mu katono nnyo ddala, tovaawo nkomawo.